Buterevu oli ku SDA Ug TV munjo mwagala wasiibye otya munaffe atulaba webale kubeera naffe ku SDA Ug TV tukomyewo nate ku TV yaffe eno ey'omulembe TV eno mwana teyeemiramwa mu programu Mulamwa Ku Mulamwa leero tuze n'omulamwa omulala naye nga nabagutuukako nina abateesa benzize nabo olwaleero ab'enjawulo kabeeyanjule omuko omu mpolampola ate tutuuke tubamanye tutandikire n'obuuyi buno maama Sebo nsanyusa okusanga. Amina ddala. Abalabi baffe amanya Angela Chimba nebaza Katonda nkulembedde okuntuusa wano. Amina. Ate mbebaza olw'obuweereza. Oyo ne Vice President owawuliriza Prime Radio. Bane bali kuiza Prime Radio. Ane tudde okubudde kubuuyi buno. Sanyusa okusanga Sebo. Amina ddala. Kama ffe bazibwe. Amina. Amanya gange nze Kasabalwa Sara. Nga ndi mukyala muweereza mu kanisa y'Abasonda Adventist Church. Era nga nkola ku by'empuliziganya mu kitongole ky'abakyala ku bulabirizi. Amina. Oyo ne Sara Katabula. Buli wamu oyo mukyala gwe mulaba buli wamu. Tuli naye SDA Ug TV. Mwana tutwamusitudde ne tumugjayo ate gy'abadde eri ne tubeera naye wano mpolampola asobole okutulungamyamu mu nsonga eno. Nonno sijja kulondebereza wano ku SDA Ug TV twaneemiramu egy'enjawulo. Leero omulango tuleese gukwata ku mmwe. Bassebo ne bannyabo omulamwa guno mugenda kuguteesaako nammwe gye muli wabula nabano bwe tuli nabo mu maaso gamu bagenda kuguteesaako omulamwa guno ogugamba bwe guti nti bannange ensangi zino abaana bayitidde ku makubo street kids bangi ate nga kigambibwa nti abaana ba street kids bazadde bwabwe gye bali bakadde bwabwe gye bali naye abaana bali ku kkubo abaana bangi basabiriza ku makubo naye nga tumanyiri ensonga eyo lwaki abantu basabiriza ku makubo lwaki abaana basabiriza ku makubo abaana bangi bonoonese bali mu njaga bali ku street tusaze magezi ki lwaki abaana bagenda ku streets Mama Angela Sebo neyanziza Sebo omukulu Kakooza mugole tubbi Amina okunkyazaako Amina musira kino nasinadde nsoma mu Bayibuli Zabbuli 27 olunyiriri olwokusatu atugamba nti laba abaana bwe busika bwa Mukama n'ebibala by'olubuto by'empeera ye nga ntunuulira ekisookera ddala abaana bano be tuzaala birabo ebiva eri Katonda ate busika bwa Katonda ate mujjukire Bayibuli etugamba nti abaana kye kifaananyi oba nti tuli kifaananyi kya Katonda ffenna twakutondebwa mu kifaananyi kitegeeza nti bw'ozaala omwana kikukakatako okuba nti omwagala tubaagadde nnyo abaana ne tubanga ddala tubabeereddewo naye neebuuza abaana ddala ekikutwala nze kisookera ddala nteebereza omwana mbeera naye emyezi 9 taata nampisa nga bw'ayagadde naye nze simugyemu omwana nenkuzaala nenkuteeka ku nsi ddala ekikutwala ku street ki essaawa zino kyenjagala ffenna tulowoozeeko kubanga nze ng'omuzadde nkoze paati yange omwana muzadde mulabiridde musomesezza naye mmugyemu anziruseeko kakati neebuuza omwana ki kyayagala nange bundeebuuza kikiddala abaana ekimujja ku muzadde we agende ku street ki ekigenda mu maaso Sara Sebo abazadde nze sikkiriziganya na muzadde atulugunya mwana kikyotegeeza mu kutulugunya omwana omuzadde omulese ku nsi tomulabiridde kikyotegeeza butamulabiride tumuwadde bye yeetaaga abazadde bakambwe abo boolaba mumuli bakambwe Angela bakambwalira abaana ne batuuka ne ku ddaala ery'okudduka ewaka naye ekyawa kwegamba naawe gana tamuwa bye yeetaaga tamuwa mmere tamwambaza abo bakola nnyo nti mulembe gwa kukola akeera 11 adda 4 tamanyi bwe yasiibye tamanyi bwe yalidde tamanyi bwe yayambadde tamanyi bwe yakola ki abalekera house galo yamulabirira n'atulugunya oyo ab'okukyalo baliraanwa bebalera kwegamba nekyawa kakati ne bano basiiba nabo ne bamugamba yawo okolawo ki kitaawa linga atalina mu nsi kalinga tali mu nsi abaana ne kibaleetera okugenda ku street kamanda bulengo wakaba mutamye nga wamutamye abazadde tebakyalina buvunaanyizibwa nze abaana sibanenya okugenda ku street abazadde abo abamu mulimu abazadde abamu abatamivu ajja kuba omwana abamu bakambwe awulirira eri omwana nayingira tali mubuuzaako tamanyi bwe yasiibye tamanyi bw'asoma tamanyi bwe yalidde tamanyi bwe yakoze eki
kati omwana lwaki taava ewaka n'atambula n'agenda ku street nawulira nga yekyaye waka yekyaye ng'alalinga tali waka street life n'alaba alowooza nti yennungi naye bambi oluusi batuukayo ate nga nabyo si birungi kwegamba ali waka naye ng'alinga stranger yes abazadde nga muli babiri lwaki muleka abaana bammwe nga nitwalya bulungi nnyo abaana natuka okwekyawo waka nga obuzibu buvuddeko mmwe sebo neyanziza nnyabo Saala tweyanziza okuteesaako buli muntu wa ddembe okuteesa nga bw'alowooza naye nze nkyali ku sayidi y'omuzadde omuzadde abeerawo n'alowooleza omwana wabeerawo planning ne muziteesa n'omwami n'omukyala ne mugaa tugenda kufuna ekirabo era ne mukirindirira bwe mumala okirindirira ennaku zino abaana abo babbeeyi okumusasula waliwo gwe n'akasemba okutegeerako nga basasula obukadde 5 mu lubuto yavaamu wa myezi 7 nga balina omubikka kitegeeza nga balina omulabirira ak'ensusu omuzadde ali eyo bw'oba tonna spendinga ku kuzaala kwa mwana weebaze Katonda naye ekiseera kino bwe ntuteeka ku nsi muntu wange n'endabirira ensi eno gye tulimu kati yakayisa nnyo buli kaseera tulowooza nti bwenkeera ku makya n'endekawo omwana oyo nga bwagambye nti tetubakwasa abakozi mu kwagala tewali wendowooleza nga nkola kibi ku lw'omwana wange n'olwekyo mba ndowooza nti omwana wange mupulaningira kakati abaana ekisookera ddala balowooleza nnyo mu groups zirina engeri gye zibatawaanyiza okunywa enjaga bo ne balowooza nti kabakozesa ebyo juzi nali ntwala omwana ku ssomero nasanze abavubuka abeekoleddeko ddala nga bali babiri bali mu teenage age baagalana kitegeeza nti ogenda okulaba nga bagenze ne mu birala olw'okuba ono amusikiriza n'olwekyo nze ndowooza nti ng'omuzadde tetulina kubeera bagonvu nnyo ekyenkanidde awo eri abaana naye ekintu ekisingira ddala okulaga nti omwana ono namwagala ne muzaala ne muleeta ku nsi okumulabirira mulabiridde kuba muteekako kati okumuteekako omukozi tekitegeeza nti simwagala ngenda kunoonya byetaago bye ate n'omukozi gwewuunye muba mukolaki musasudde n'olwekyo kye tukola kyonna ng'abazadde tukikola ku lw'abaana baffe naye abaana baffe batudisappointinze mu ngeri emu oba endala kakati abaana bammwe muba muvudde ku mulamwa gw'okulabirira Saala abazadde bavudde ku mulamwa gw'okulabirira nze bwe ndaba kubanga bw'oba ogamba nti okulabirira abazadde bavudde ku mulamwa abaana babalekawo ne bisasalala biri tebabuuliridde abaana bakola bye baagala omwana tali mubuulirire muzibu wa kujjamu kakati sebo moderator omanyife bwe twakulira omulembe gwe twakuliramu nazi kuno ng'omwana atuula ku lujjuliro n'abazadde ne baliira wamu n'alaba bwaswankula n'alaba bwasimba omukono n'alaba bwakola ki nosimba omukono ne bakola ekibogo ky'ettooke n'omanya nti ekyo kibi naye kaakati obudde tebukyali era nga mama muzadde munange bwagambye ateekawo omukozi amusasula yabala nnyo kusipendinga miliyoni 5 n'amukuza ebyo omwana tiyabitegeera alaba bino ye byakuze kati ng'alaba bino biwamubika ba myezi 7 yavaamu wali onoonya mwana wo naye bw'omanya okumutegeera value y'omwana wo olina okumuteekako omuwendo nkitegeera tosobola kutwala budde bwonna kubanga gw'onoonya ssente naye nga ssente z'onoonya ozinoonyeza nga ye mwonoonefu muzibu yayonooneka tomanyi bimufaako byonna yava ku byensi abazadde tebakyamanyi n'abaana nakulanga ndaba maama akebera mu bitanda byaffe gye tusula alabe buli twabwaze twayozeza twakoze eki abamaama b'ennaku zino tebakyalina n'obwo obudde abaana ne baleeta kati zino zipiya gundi zagambye piya group ezo kubanga maama tamufuddeeko n'ayagala afune amufaako kumbe bafuna bakyamu kaakati bano agenda n'abaleeta waka mu kisenge nga maama taliiwo tamanyi bituko oba baleese enjaga oba baleese biki mu keesi eyo abaana bagenda nabo ku masomero abazadde tebakeekinga abazadde n'otuuka n'okupaakingira omwana kondomu kazooba kanyamuhanga n'otomanya biki byagenze nabyo kakati oba ogimupaakingira ng'olowooza agenda kubeera atyo bera abaana atuuka n'agamba n'akulanga tannakula kubanga gw'omulaze nti n'okwegatta kiri nomo omwana afaana bw'ati omwana omuto kubanga ye bw'atuuka eri ku street ebyo byonna yonna abeera free tewabaawo amugambako abana independent life bw'atuuka eri n'agamba nti ate bw'asangayo banne n'agamba wamma
tuli wano banga ffe twogeddeko n'abaana bangi abali ku street okwo ne batubuulira stories zaabwe nga bwe bajja ku street taata yali amukuba nnyo nga ye bulwakomawanywedde mwenge ne batanywedde mwenge akomawo nga mukambwe nnyo ne yeeronda kano ne yeeronda kali tamwambaza tamugulira bitabo school fees kusomera yeye eva masomero mwaka asomera masomero asatu bamugobye wano ekyo somero nali mujamu tamweddako namuteeka walala endala namuteeka walala kati omwana nakula naye mbeera y'ekiyaaye kibava banabo bayayukira ddala ne bagenda ku street kubanga tebalina mulamwa. Angela tusaze magezi si ku baana abali ku street tukoze tutya kati tuli ku solution kwa budde buweddeyo neyanziza ssebo ekisookera ddala nagambye nti abaana bano biraba ebiva eri Katonda. Amiina ddala. Nze kyendowooza essaawa zino twetaaga okudda ku maviivi kubanga ffe ng'aba Adventist aba Seventh Day tukkiririza mu kuwangulira ku maviivi era tukkiriza nti bwe tunadda ku maviivi abaana baffe tubakwase Katonda bajja kutereera era nina okukkiriza nti Katonda oyo yabatuwa era tukyasobola okubazza nga tubazizza ku maviivi ffenna tusabire wamu tusabire eggwanga lyaffe embeera si nnungi abaana eggwanga erijja mu maaso enkya ly'eggwanga ery'enkya n'olwekyo ndowooza nti tekiri too late for now twetaaga okusabira abaana baffe tubakwase Katonda ayinza byonna agenda tuwanguzisa. Saala tuli ku magezi tusaze magezi ki amagezi tusala nga mu ngeri eri abaana tubajja tutya kusuuti magezi kyangero esula ya 22 akanti manyiiza omwana kuba eri mugwanidde okutambuliramu ne bwali bwakuze tagenda kulivaamu abazadde katumanyiiza abaana baffe nga batya Katonda tetujja kubasomera bisomere mu bigambo nga ffe tetubiri tufuuke kyakulabirako gye bali nga tusaba nabo nga tuyiga nabo ekigambo kya Katonda nga tubayigiriza nga era tubalaga nti ensi eno nzibu erimu bino na bino abaana baffe twogere nabo kakati bino tebikyaliko byakukisa nti tumanyi ninda senga yali mugamba nti kida omwana wasuna akabeere mugambe nti katukoosunya amabeere ogenze kusonga kakati kino kye kigenda okuddako omwana akitegeere omwana w'omulenzi bw'agiragamba nti kakati kavubukaze emyaka bwe gino bw'ogituuseemu kino nekino bwe kiti kubanga byonna byetwabiyitamu kakati baana baffe kusaba nabo okuyiga nabo kigambo kya Katonda kubayigiriza empisa ennungi n'okubalaga nti nga tebakola bwe kiti kino kigenda okuvaamu n'okubalaga abantu ab'enjawulo nti omulaba ono bw'ati olw'okuba yayisa bw'ati eyo ensonga lwaki afaanana bw'ati n'omulaga n'abali successful abatebeyisiza obulungi ne bafuna ebyokulabirako ebirungi ebibayamba kubanga baba bategeera nti gundi bwe yakola bwati nabeera mwetowaze mu maaso ga Katonda ne Mukama n'amuwa omukisa olwekyo abaana baffe katubayigirize okutya Katonda beera abaana b'empisa ennungi abawesa Katonda ekitiibwa bo batunaabayigiriza nga naffe kye tubayigiriza kye tuli naye nga tetubavuma tetukola ki twogera amagambo ne tumukola agagambo ne twogera bubi ne tuvuma ebigambo ebitayitana mu kamwa omwana n'osanga tukolinga embwa olinga kikati omwana omuyisa embwa okola ki ebyo byonna byakula awulira nakulanga kisasalala abaana baffe tulina obayigiriza empisa ennungi amiina eziweesa Katonda ekitiibwa. Obadde mulabi bulungi owa SDA Ug TV tusaba abazadde nga tubeegayirira abazadde bannange tudde ku nnono ku lw'enzikiriza yaffe ya SDA Ug TV enzikiriza yaffe ya Seventh Adventist tusaba abakulembeze batutwala singa kisoboka ne mutuggulirawo ekifo kyetusobola amwana nga alemereddwa nga bazadde be bamulemye nga bwe tulabye mwanyinaze Saala bw'atugambye ng'asobola okuddukira awo abaana basudde ku makubo bangi basudde ku makubo naye ng'asobola okuddukira awo n'alabirirwa awo tusaba bannaffe abatukulembera bakama baffe baliida baffe mulowooze ku nsonga eyo ng'abatuweera omukisa mweraba. Mukama ffe bazibwe.